Oh yes, olwalero olwa Sunday enakuza omwezi musanvu omwezi gwa 11 omwaka tubala gwa 2021 lunaku lwa Sunday sawa zikonyenye ezekiro nkwaniriza nenkobaza okubanga twegaseko ku Lugonvu show abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo mwebale nnyo mwebale ddala atenga namwe abali wabweru wa Uganda nyongera okubabuuzaako Sentongo Frederick Lugonvu yenze buli lwa Sunday tubeera tusoma era nga tuyiga nga tuyita mu katabo oba ekitabo ekyawandiikibwa omukulu Hamis Kiggundu ekya obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza Success and Failure Based on Reason and Reality. Era olunaku olwaliro tugenda kubeera ku ssuula ey'omusanvu. Tusomedde ddala n'ebbanga emyezi gitambudde abakatwegattako osobola okuddayo emabega n'okebera programu zaffe ez'enjawulo osobola okusubscribinga obutaddamu kubanga oyitwako obaoliawo emisomo nga gino kubanga bangi nfuna essanyu buli nfuna yabagamba nti mwami Lugonvu obulamu bwange bukyuse olwa programu eno mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga tuluse ku ekyo era olunaku olwaliro tuli ku ssuula ey'omusanvu egamba nti Omulugube. Biki ebiri mu Mulugube? Obadde okimanyi nti Omulugube kyabulabe nnyo? Obadde okimanyi nti abantu bangi balemererwa okutuuka we bandituuse olw'Omulugube? Obadde okimanyi nti abantu bangi enteekateeka zaabwe zisaanawo ne batatuuka ku bye bayayaanira si lwa nsonga ndala naye olw'Omulugube yawula okwanguwa n'okupapa. Waliwo kibayita Omulugube kyabulabe nnyo. Bulijjo tusooke tumatirenga n'ekyo Mukama kyatuwadde tunoonye bwe tusobola okukisinziirako okutuuka ewala gye twetaaga okugenda. Naye ebiseera ebisinga twagala nnyo okubuuka eddaala eryokusatu nga tuvudde ku ddaala eryokubiri nga tetwagala kugenda wadde ku ddaala lya kuno oba lya kutaano naye nga tubuuka eddaala eryokusatu twagala kwambuka tugende ku ddaala ery'ekkumi eky'omutawaana Omulugube. Naye nga nyongera okubajjukiza twandyagadde omwezi guno gugweko omwezi guno ogw'e11 nga waliwo omuntu wakiri twagala tufunire abantu nga 100 ye nteekateeka yaffe okulaba nga tufuna abantu 100 abagenda okufuuka aba landlord mu mwezi guno ogw'e11 bagambe nti omwezi ogw'e11 abantu abasinga gwe baakaaba nze we nafuukira landlord. Waliwo plots ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo tuli ku Masaka Road. Waliwo plot okuva ku bukadde 6 futi 5.5 Boza otambuza bigere okutuuka ku Collins obeera ku ttaka nga Collins omulengera wali obukadde 6 futi 5.5 ate tuyina ez'obukadde 8 futi 5 ku 100 Jjanya bukadde 8 za kyapa tulina ez'obukadde 10 futi 5 ku 100 za kyapa ezo ziri Lungala Kakola owetera Lungala awo ku Masaka Road kilomita ziringa 3 okuva ku Main Road ku Masaka Road naye bw'obeera ku ttaka Masaka Road oba omulengera good neighborhood waliwo amalwaliro waliwo amasomero ag'amaanyi abaneiba balungi bagagga olabira ddala ng'ebitundu bikula ezo za bukadde 10 ate tulina obukadde 13 zino ziri Mpigi Boza ku Collins kwennyini Collins ovaako obuvi n'otambuza bigere era osobola n'okudda ewakaawo n'oyimiriza ow'emmotoka nti nnindaako ezo za bukadde 13 ate ne bukadde 15 wasigaddewo ziri 2 ez'obukadde 15 za commercial ate tuyina ne Katende ku luguudo oluva Katende okuva ku Masaka Road ogenda oconnectinga Entebbe ezo za bukadde 18 ziri ku kkubo kwennyini ku main eyo gyolaba bamanyi oluguudo oluva Katende ogenda Entebbe oluconnecting Entebbe Kisubi side olwo oluguudo lwennyini ploti ezo kwe ziri neighborhood nene bamaanyi kalina ze ziriwo era ntunuulira bw'obanga oga nti njagala okulira n'Abagagga ogenda genda mu estates z'Egambia nawe tuli tewaliwo otuuka nga tewali ba neighbor ne bw'oba otandise kuzimba olinawo osobola okuteresa seminti n'olwekyo estates ze ziriwo tewandimazeeko omwezi gwa 11 nga tofuusa at least landlord. Nkugambye tulina Boza kumpi ne Collins ku bukadde 6 futi 5.5 tuyina Ejjanya ku bukadde 8 futi 5 ku 100 kyapa tuyina Kakola Lungala futi 5 ku 100 bukadde 10 kyapa tuyina Mpigi Bozeera futi 5 ku 100 kyapa ku bukadde 13 Collins wali waliwo n'obukadde 15 era mu kifo kyekimu Collins wali then ne tugende Katende tuyina obukadde 10
na 8 futi 5 ku 10 ku main kwennyini oluguudo oluva wane Katende ogenda connectinga Entebbe n'olwekyo osobola okubanga otunoonyako essimu yange gyenkwata ko osobola okunfunira eyanguwa ya 0753 98 56 39 0753 98 era nga bwolabye mu squeeze back awo ebisale byeraga bulungi ne plots ez'enjawulo abantu bangi bagamba nti nsobola okubanga mbukingako ekibuuzo kibadde kijja nnyo ku bantu abadde abaguzeeko kwezo plots oyinza okubanga toyina zimalayo naye kyanditwanguyidde nnyo singa at least osobola okusasulako ebitundu 7.5 ku buli 100 n'osigala ng'obanjibwa ebitundu 2.5 ku buli 100 kikuyamba nti ebbanja eriba lisigaddeyo terigenda kukumenya nnyo omala ebbanga ddene ng'olaba osasulira bbanja lijja tuuka likeete weekyawe ne puloti gye wagula naye wano bwaba nga wasigaddeyo kasente katono kakwanguyira okusasula ate neeno gy'oba ojja ettaka ne kibanguyiza okuba nti waakiri basobola okufuna akasente ate akayamba ku bannyinaffe ne baganda baffe abalala okufuna bye tubagulire wala okulaba nga tukyusa obulamu bwa bannayuganda buli muntu okuba nga asobola okufuuka landlord njagala omwaka guno agenda okuggwako ndi musanyufu nti mwaka guno 2021 abasinga gwe beevuma waliwo abantu abatakka mu bisatu abatakka wansi wa bisatu benyambyeko okufuuka aba landlord abamu batandise okuzimba nfuna essanyu bwe mpitako mu estates ez'enjawulo nga nengera seminti ayiibwa omusenyu guyibwa amatofaali gayibwa nengera ennyumba ezambuse mwebale nnyo mwebalire ddala kyekimpa essanyu mu byonna n'olwekyo njagala obeera ekitundu kwabo abagenda okufuuka ba landlord mu mwaka 2021 mu mwezi guno ogw'e11 kyangu nnyo olunaku olwaleero nagambye ntugenda kutunulira essuula eya Omulugube biki ebiri mu Mulugube nga tuzzeeyo ku kitabo kyaffe kya obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Abagagga bangi ekibalemesa okusala akaguwa batere bafuuke bannaggwadda. Jjukira nti eri essuula gye twavaako twatunuulira omugagga ku naggwadda. Naggwadda yali waggulu nga ne bw'aba takoze asigala ali obulamu bwe bwonna kubanga ensimbi ze zimukolerera oyo naggwadda. Ate omugagga abeera ayina ebyobugagga naye ng'olunaku lwakira ku makya n'atakola ayinza obutasobola kwebeezaawo. Omugagga yasinga ne tuba naggwadda then ne tuba naffe mu level yaffe ya batukyeyiiya kati bwe bityo bitambula. Twagala okutunuulira abagagga ne bannaggwadda. Abagagga bangi ekibalemesa okusala akaguwa batere bafuuke bannaggwadda gwe Omulugube omungi abandi gwe bayita omululu gwe babeera nagwo. Obwagazi obungi babeera nabwo nga baagala okubeera n'obwannannyini ku buli kya bugagga bamaliriza bubazaalidde akalimu obuwuka ne bafiirwa buli kimu olw'Omulugube. Buli kimu tekisobola kubeera kikyo. Abantu tulina okusomozebwa, tulina obuzibu obw'obutamatira. Omuntu bw'afuna kino ayagala ne kiri kibeere kiki, bw'amala okukifuna ayagala ne kiri kibeere kiki. Tosobola kumalawo nsi yonna. Tosobola keera ku makya n'ekyalo kyonna n'okimala kunoga nti ekyalo kyange kyonna nkimazeewo. Ebiseera ebisinga tulina okufuna ako Mukama katuwadde ne tumusaba atwongere ak'emirembe akatali ka kubugujja, akatali ka Mulugube. Naye bw'onaalowooza nti buli kintu kigenda kufuuka kikyo, bw'onaalowooza nti mu famire buli kimu kigenda kuba kikyo, abooluganda bonna obazingako oyagala buli ekigira kiti kikyo, ettaka ly'ebijja olibbye, ettaka ly'ewaka oliwambye, ennyumba y'ewaka ogamba yiyo, bizinesi taata gye yaleka ogyezizza, togenda kumalako na nsi. Ogenda kumaliriza nga n'akatono k'obadde nako kasaanyeewo. Agamba nti Omulugube guno kye gukola kwe kutondawo embeera ey'amabanja okweyongera okwetobeka mu ssente zaabwe, so nga ebyobugagga byo mu kiseera kino bibeera bijja bitono. Batandika mpola mpola ne bajja nga bye bakola bikula ne ssente nga bwe zeeyongerako. Kati wakati mu lugendo ne bakyamuka ne baagala okuweza ebyobugagga mangu mangu. Ekiddako nga baddukira mu zibbanka kwewolayo mabanja olumu agasajjula embeera. Abantu abagagga buli kusoomooza kubasisinkana bakulabamu omukisa. Omuwendo ogw'abagagga abaavuwala ssente ne zibaggweerako ddala munene nnyo.
bw'ogerageranya n'ogwa bannaabwe abaasoomoka okuva ku mutendera ogw'okubeera abagagga ne bafuuka bannaggwa dda ndowooza owulidde. Emberebezi weeva bwe bunafu obubeerawo singa balemererwa okwetegereza obulungi ebintu ne babifumiitirizaako ne basalawo okuvugibwa omulugube. Abantu bangi akola buli kyakola ng'ayagga si kuyagga ng'ayaayaana. Osobola okutuuka e Masaka ne bw'oba otambulidde mu sipiidi 15 kyokka oyinza obutatuuka Masaka singa oyagala otambulidde mu sipiidi 10 okuva e Kampala paka Masaka. Waliwo wogenda okutuuka ng'olina ky'otasobola controllinga. Waliwo wogenda okutuuka ng'olina by'otasobola kukola nga ggwe, ng'olina w'otasobola kutuuka kubanga otonzeewo embeera. Kikiri kyatugambye nti akaseera katuuka ng'amabanja gakufuukidde amabanja kubanga buli kimu oyagala kibeere kikyo, buli kimu oyagala kukyezza ekitali kyangu. Omaliriza ebiseera ebisinga obungi amabanja g'olina gasusse ku by'obugagga by'olina. Omaliriza ebiseera ebisinga obungi nga ne bw'otunda eby'obugagga by'olina tebimalawo mabanja g'olina. Ate abantu bangi be tulowooza nti bagagga ogenda okubala ssente ze bamubanja mu banka ne bagagga banne ze bamubanja nga bw'ogerageranya eby'obugagga by'alina by'olaba nga bitono nnyo ku bbanja ly'alina, ng'ebbanja ddene eby'obugagga nga bitono. Kwe kusoomozebwa okusinga okubeerawo. Atugamba nti omuzimu gw'omulugube nga gwalinnye ku muntu, omugagga afundikira atandise okukola okusalawo mu ngeri enkyamu nga tasoose okufumiitiriza ku bintu byasaanidde okusigamu ensimbi ekiyinza okumuviirako akabasa n'afiirwa buli kimu. Abantu bangi tubalabye. Mulina yatandikawo edduuka lya retail, yagenda okulaba ng'abamuyitako bangi abagenda ekinoni okusuubula n'agamba nti kandifuule wholesale, n'atandika okusingayo ebibanja bye, n'asinga ebibanja ku maduuka, ng'asinga ebibanja ku maduuka bamuwole ebintu ajja asuubuze. Naye nga tamaze kwebuuza nti ekintu kyensingira ekibanja mu dduuka bampole nzije ntunde, waliwo akimbuuziza nga sikirina omulugube. Yatuuka akaseera ng'ebintu nga bwe yabisuubula byexpiringa, ebintu nga bwe yabisuubula nga bigwawo naye nga talaba baguzi, nga n'essaawa ze baamuwa oba ennaku ze baamuwa oba ebbanga lye baamuwa okubanga asasuliddeko ebbanja lino n'aliyisa kubanga bino ebintu talina tasobodde kujjamu ssente. Ne bamaliriza ng'ebibanja babitunze nga babitutte babisise. Ekibuuzo ekiriwo, otunda ekibanja otandike bizinesi, otunda ennyumba oyongere mu bizinesi, naye ate abantu bangi abali mu bizinesi nga gy'olimu ng'ekintu kye banoonya kwe okufuna ennyumba nga gy'olina. Mukama amaze okuwa naye omulugube gukuvuga, olaba tomatidde. Ennyumba gy'otunda oteeke mu bizinesi, ettaka ly'otunda otandike bizinesi, bizinesi gy'oyagala okuyingira gy'otundidde ettaka. Waliwo bangi abagirimu abatalina ttaka naye ng'ekirooto kyabwe kukola mu bizinesi eyo bafune ekkataka, ate gwe ky'obadde olina banno kye bayayaanira okyetundako ovugwa edda mabega. Gwe mulugube tayimu etuuka nga buli kantu oyagala fubitikanako. Edduuka gwalitaddeko amenvu, gwalitaddeko ennyaanya, gwalitaddeko mukene, wali gwatunda amafuta, wali gwatunda emmere wooteeri, wali gwalinayo ebbaala dduuka. Kitegeeza nti ogenda kufimbagatana nga tolina kyosobola kutambuza nti kino. Kwe kuwoza nti tutetenkanya n'olowooza nti buli kimu kinaaba kikyo. Nedda. Ebimu olina okubirekera abalala naawe n'okwatako by'okutte n'otambuza ebyo Mukama n'akwanukula. Si kwe kuba nti gwalina edduuka ate gwatunda enku, ye gwatunda amafuta, ye gwatunda omuceere, ye gwatunda eŋŋano. Gwe bayita omulugube. Gwe bayita omulugube. Atugamba nti bangi tebasooka kufumiitiriza ku bintu bibasaanidde okusigamu ensimbi, ekiyinza n'okubaviirako akabasa ne bafiirwa buli kimu. Nga nsinzira ku bumanyirivu bwe nnina mu by'amataka n'okuzimba ebizimbe. Wuliriza. Nga nsinzira ku bumanyirivu bwe nnina mu by'amataka n'okuzimba ebizimbe, nandigambye nti singa omuntu aweza ebizimbe bye 3 wabula ng'alina amabanja era nga mwetegefu okutundako ekizimbe ekimu asasula amabanja, kyandibadde kirungi n'atunda ekizimbe ekyo, ssente n'azikozesa okusasula amabanja, n'akozesa 2 ebirala 2 ebisigaddewo nga tebirina mabanja okusobola okweyongerayo. Bulijjo lwanyisanga obulamu bw'okuba nga tebuli mu bbanja.
bulijjo sigaza ngo olukumi olulwo nga tuliiko bbanja okusinga okuba n'akakadde nga kabbanja. Bulijjo beera nga n'akako akataliiko bbanja okusinga n'okuba n'ebingi naye nga bijjudde mabanja. Kyekiri kyagambye nti bw'obanga olina ebyobugagga 3 naye ng'ekyobugagga ekimu bw'okitunda kisobola okulwanyisa amabanja g'olina kitunde osigaze ebibiri ebiri ku alaali otambuze akatono. Naye omulala abeera n'ebizimbe 3 nga bya mabanja olw'okuba nti alina ebbanja tayagala kwejjako buli kizimbe n'ayongera okwewola. Kyabulabe nnyo bw'olituukanga mu kaseera nga weewola ebbanja osasule ebbanja gundi mpola nsasule gundi nange nja kufuna mpola nkusasule kakati noyo eyampoza okusasula naye nja kufuna omulala mpola naye mmusasule n'oli eyampoza okusasula oli eyampola okusasula gwe wampola okusasula yali amanja naye ndifuna omulala. Kitegeeza nti ogenda tambulira mu kajegere ak'amabanja buli kaseera naye twandibadde tulwana nnyo mu buli kye tukola okulaba nga tetulina amabanja mu bulamu bwaffe kyekisinga mu byonna. Kyekisinga mu byonna atugambye ekizibu abagagga abasinga obungi ekyo bakirabanga ekyokusalawo ekikyamu olw'omulugube babeera beebuuza ensonga ebatundisa ekyo kye balina basasula amabanja so nga basobola okuddukira mu banka ne beewolayo ssente ze basobola okukozesa okugula ebintu ebirala. Kyenva bagamba naye ne weerabira nti ku bbanja kwoli mu kwongera ebbanja okwagala ennyo okuweza amangu ebyobugagga ng'ate ensawo nfunda kiviirako abagagga emirundi mingi okufiirwa ne ke babadde balina ne baviirawo ddala togge ne baviiramu awo togge. Kavuna weewola ssente mu banka wuliriza. Kavuna weewola ssente mu banka wuliriza. Wano njagala owulirewo. Wano kankuwe okwagala ennyo okuweza amangu ebyobugagga ng'ate ensawo nfunda kiviirako abagagga emirundi mingi okufiirwa ne ke babadde balina ne kaviiramu awo togge. Kavuna weewola ssente mu banka okubala amagoba g'oteekeddwa okuzzaayo buli lunaku nakwo nga kutandika era singa embeera etuukawo n'olemererwa okusasula ebbanja eryo oba oyolekedde okwavuwala. Abagagga bangi singa ofuna omukisa n'oyogerako nabo bajja kubuulira nti kyangu nnyo okufuuka omugagga naye obuzibu babusanga mu kwekuumira oba okwekuuma nga bagagga. Abantu kyangu nnyo okufuna ssente zifunika era ssente nnyangu okufuna wadde abantu balowooza nti ssente nzibu, ssente nnyangu naye okuuma ssente gy'ofunye obugagga bwangu naye okuuma obugagga Mukama bw'akuwadde n'obeera nabwo olwaliro n'enkya n'oba nabwo ne luli n'obwa nabwo kwe kusomoozebwa. Era mpulira abantu bangi nga bagamba nti gundi yali mugagga musiru yayavuwala ku ssente ze yalina nze n'enjavuwala atamukutte yagamba nti yaaye kwatira ddala onyweze yaaye. Naawe bw'onaazikwatako obudde bw'omala ng'ojerega n'okuvuma n'okuvuula bano ababaddeko bolabyeko nga bagagga wabula nga ssente zibaweddeko obudde bw'omala ng'obavuula bumale nga weebuuza nti ensobi gye baakola yali luddawa eyabaviirako okwavuwala. Ssente nnyingi ze baalina wabwe bataazibikira mu waatwa ne zibagendako kubanga bw'otaafumiitirize na kukola ekyo naawe ezo z'olina zigenda kukugendako. Abagagga bangi singa ofuna omukisa n'oyogerako nabo bajja kubuulira nti kyangu okufuuka omugagga naye obuzibu babusanga mu kwekuuma nga bagagga. Kikwetaagisa okufumiitiriza ennyo okusalawo obulungi bw'oba onoosigala ng'oli mugagga. Kikwetaagisa okufumiitiriza ennyo n'okusalawo obulungi bw'oba onoosigala ng'oli mugagga kubanga abantu bangi bw'afuna ku ssente akyamuka n'alaba nga buli kimu akisobola. Omuntu afuna bufunyi kakadde ka nsimbi n'alaba nga asobola okugula ekyalo kyonna. Omuntu afuna bufunyi kakadde ka nsimbi n'alaba nga Uganda ye. Omuntu afuna bufunyi kakadde ka nsimbi n'alamuza ebintu bya buwumbi. Oyina kwebuuza nti akakatono k'olina kasobola luddawa nga tonnakyamuukirira. Njagala okutunuulira wano kandabe yes katugende ku ssuula ey'omunaana tugisome olwaliro tugimaleyo
egamba nti obwavu yessuula ey'omunana egamba nti obwavu ekitabo kino kyawandiikibwa omugagga Hamis Kiggundu tubadde ku ssuula ey'omusanvu egamba nti omulugube kati tugenda ku ssuula ey'omunaana egamba nti obwavu naye nga nkujjukiza offer eriwo osobola okwefunira poloti okuva ku bukadde 6 obw'ensimbi za Uganda paka ku bukadde 18 obw'ensimbi za Uganda mu bifo ebirungi ebiteeketeeka obulungi ebirimu buli kye weetaaga okutambuza obulamu nga birina ba neighbors abalungi nga bikisobola okukyusiza obulamu. Tokkiriza mwezi gwa 11 okugwako nga tofuuse landlord. Beera omu ku abo abawanguzi osobola okuba nga ofuna poloti okuva ku bukadde 6 fuuti 5 ku 5 otambuza bigere okuva ku kolansi waliwo ez'obukadde 8 fuuti 5 ku 10 za kyapa ziri mpijijjanya za bukadde 8 5 ku 10 za kyapa waliwo ez'obukadde 10 nazo za kyapa ziri Lungala Kakola Masaka Road yenna za bukadde 10 nazo za byapa waliwo ez'obukadde 13 nazo za byapa ziri mpiji boza obeera ku ttaka ng'olengera kolansi wansawo ezo za bukadde 13 waliwo obukadde 15 5 ku 10 nazo ziri mpiji naye nga zaawukanya weziri ate ne tuba ne Katende ku luguudo oluva e Masaka okugatta ku luguudo lw'Entebbe Katende ku main kwennyini oluguudo olwo oluva e Katende olwolaba oludda ku sayidi y'Entebbe ezo za bukadde 18 fuuti 5 ku 10 n'olwekyo wandibadde ofuuka landlord osobola okusasulako ebitundu 7.5 ku buli 10 n'oweebwa ebbanga n'ogenda ng'osasulako mpola paka lw'oba ng'omazeeyo ebitundu 7.5 ku buli 10 obala okusinziira ku poloti gy'ogenda okugula owa poloti ey'obukadde 6 osobola okubalamu owa poloti ey'obukadde 10 osobola okusasulako obukadde 7 n'ekitundu n'okwasibwa poloti n'otandika n'okukolerako ate bwe tukuwa poloti eno tewali gamba nti omala kumalayo n'olyoka ozimba tewali gamba nti omala kumalayo n'olyoka okolerako olunaku lw'osasuddeko lwennyini tukwazza poloti eno ne bw'oyiwa matirio wadde tunamalayo ebbanja okkirizibwa tukukkiriza okugula poloti n'osasulako ekitundu ekyo kya 75% ne tukukkiriza okuzimba ne tukuwa ebbanga eggere n'osobola okumalayo balance oyo n'olwekyo twagala okulaba nga buli muntu afuuka landlord mu mwaka guno ogwa 2021 fuuti 5 ku 5 ku kolansi bayitawo boza ye tawuni gy'osooka okutuukamu bw'oba ng'ova mu tawuni y'Empigi nga wakayita ku kitebe kya district y'Empigi kumpi ne kolansi kwennyini era oba omulengerawo za bukadde 6 waliwo ez'obukadde 8 ziri Jjanya fuuti 5 ku 10 ezo waliwo ez'obukadde 10 ziri Kakola Lungala fuuti 5 ku 10 waliwo ez'obukadde 13 ziri Boza fuuti 5 ku 10 mu bifo ebirungi era ebiteeketeeka obulungi nga buli kye weetaaga weekiri waliwo ez'obukadde 18 zino ziri Katende ku luguudo oluva e Masaka oluva ku Masaka Road ogenda okuconnectinga ate ku Ntebe Road ekisubi osobola okuba nga otwekwata ojja kuba ku simu oba okuweereza WhatsApp ku 0753 98 56 39 0753 98 56 eyo ojja kuba oyogera butereevu ne Lugonvu okusobola okuba ng'omanya ebisingawo. Njagala okuyozaayoza abaguze plots ez'enjawulo wiiki eno naddala bannyinaze ne baganda baffe abamu naye kimpadde ekyokuyiga nti wiiki eno mu bantu babadde 20 abaguze plots abantu 17 babadde bakyala abantu 3 babadde abasajja 3 naye nga 17 babadde baana ba buwala abali wakati w'emyaka 23 n'emyaka 35 wakati w'emyaka 23 n'emyaka 35 bafuuse ba landlady abasajja simanyi oba ffe twagula dda oba tulina ebizibu bingi naye ndowooza twetaaga okwesabira nabagamba nti generation eno abakazi bagaggawadde nnyo okutusinga tulabika okuba nga tusigazza mannya n'olwekyo tujja kuba nga twefaako mu kaseera kano njagala okuba nga tugenda ku ssuula ey'omunaana egamba nti obwavu agambye bw'ati nsobola okunnyonnyola obwavu ng'embeera ey'okubeera ng'oli mu bwetaavu kyokka nga ssente zikwekubya mpi tosobola na kwetuusaako byetaago byo. Obwavu kyeki nsobola okunnyonnyola obwavu ng'embeera ey'okubeera ng'oli mu bwetaavu kyokka nga ssente zikwekubya mpi tosobola na kwetuusaako byetaago byo. Omuntu omwavu abeera mu mbeera nga alina katono oba nga talina wadde era mu mbeera bw'eti aba tasobola kwerabirira
abantu abaavu mu mawanga agaakula edda bawangalira ku mutemwa ogwateekebwawo okubakwasizaako so nga bo ab'amawanga agakyakula babeera mu mbeera ya kweyiiya ye Uganda era batawaana nnyo okusobola okubeerawo. Obwavu butta wangi, obwavu butta naddala mu mbeera singa omuntu abuwa ekyokulya. Omuntu abulwa ekyokulya n'afa enjala sinakindi okubulwa obujjanjabi olw'ebbula ly'ensimbi. Bw'oba tosobola kwetuusaako kyakulya ng'enjala ekuluma, tosobola kwejjanjaba ng'oli mulwadde, tolina wa kusula, tolina busobozi bulabirira makaago, kkiriza oba gaana oli mwavu. Kankuddiremu, bw'oba tosobola kwetuusaako kyakulya ng'enjala ekuluma, tosobola kwejjanjabisa ng'oli mulwadde, tolina wa kusula, tolina busobozi bulabirira makaago, kkiriza oba gaana oli mwavu. Okulemererwa okwetuusaako bye weetaaga mu bulamu obwa bulijjo oba okulabirira abo b'ovunaanyizibwako, yagala gaana entabwe eva ku bwavu. Obwavu n'okulemererwa yakituwandiikidde wano wansi wano. Obwavu n'okulemererwa. Obwavu mbeera ey'ekiseera obuseera bw'obeera nga ky'olina kitono oba nga tekimala bulungi, wabula singa embeera y'obwavu ogibalamu ebbanga eddene ng'obumanyiira ng'obuyaanira omwo, ate ekyo kibeera kiyitibwa kulemererwa. Abaavu babeera tebannalemererwa, wabula babeera mu mbeera eyo ey'ekiseera nga tebali bulungi mu nsawo. Abantu abasinga obungi okwetoola ensi yonna baavu, wabula tebannalemererwa. Oyinza okuba nga tosobola kulabirira famire yo, oyinza okuba nga tosobola kwebeezaawo, oyinza okuba nga tosobola kweriisa, oyinza okuba nga ebyetaago biri waggulu okusinga obusobozi bwo, oyinza okuba nga oyingiza 100 obwetaavu bwo wa 15, tonnalemererwa naye okyali mwavu. Osobola okukyusa ku lunaku lumu ne bagamba nti nze yali omwavu, nze yetasobola wadde kweriisa, yetasobola wadde kwerabirira, yetasobola wadde kwebeezaawo, Mukama yannyanukula kati ndi bwe nti. Obwavu bwa kaseera buseera. Singa weerwanako n'ova mu bwavu kitegeeza nti wejje mu lubu lw'abo abalemererwa. Kyokka singa osigala ng'obweyaanira mu bwavu n'ogamba nti ffe twakimanyiira, ffe tulina kusuulira nga kikomando, ffe eno y'embeera yaffe, munywa omululuza tewaliza ddwaliro, ne jjajjammwe bw'atyo bwe yagenda, kitegeeza nti gwe ate ovudde mu lubu lw'abaavu oyingidde olubu lw'abo abalemererwa. Wuliriza, omuntu asobola okuba nga mwavu naye ng'ekikyamukumidde mu mbeera eyo kwe kubeera nti tannafuna mukisa kukyusa mbeera ye. Ako tokakolanga okujjako ng'otegedde kikategeeza. Kankuddiremu wano. Omuntu asobola okuba nga mwavu naye ng'ekikyamukumidde mu mbeera eyo kwe kubeera nti tannafuna mukisa kukyusa mbeera ye. Asobola okubeera nga ssente azinoonya mu kifo kikyamu, tonnalemererwa. Oyinza okuba tonnazibula maaso okulaba watuufu woyina kukwata. Oyinza okuba gy'oli okyali mu mbeera ya kwerimba, okyali mu kweringalinga, naye singa osaba Mukama n'akwanukula nga naawe bw'okola nga bw'ogezaako okusaba Mukama akulage ekkubo ettuufu, agenda kulaga nti obadde okutte wano, oyina kukwata wano. Ogenda kubanga omaze mu bwavu ebbanga lya myaka 10, okyusize mu bbanga lya myezi 6, era abantu bangi bajja kuwakana nga bagamba nti gundi eyo nga twamulaba. Kyoyagala okugamba nti myezi 6 mwakyusiriza nga mwokyusiriza, kubanga ozudde watuufu ewali ssente zo. Buli muntu Mukama yamukola ng'alina w'alina okugaggawalira, naye ebisinga okutusomooza tulemwa okuzuula wa Mukama we yateekerateekera okugaggawalira. Buli muntu Mukama yamukola ng'alina w'alina okukubira akajjike, naye tusanga okusomoozebwa olw'okuba nti tulemwa okumanya wa we tulina okukubira akajji kaffe. Bw'otamanyi wa w'olina kuyita okufuna ekyo ky'oli, era kyenzize mbagamba nti togenda kugaggawalira gundi wagaggawalidde. Togenda gaggawalira gundi wagaggawalidde. Buli muntu alina omukisa gwe, buli muntu Mukama yamutemera ekkubo lye. Mukama yatema amakubo g'abantu 7,000 buli mu nsi eno. Buli muntu alina ekkubo lye, era bw'onaagezaako okuyita mu kkubo ly'oyo lye yayitamu oyinza oggwa. Oli ajja kugamba nti natandika bizinesi eno gy'ondaba nayo n'obukadde 3,
nawe noga nti nze ate nyina obukadde 3 kanjitandike naye nga si calling yo bugenda kufiirayo eyatandika n'obukadde 3 akulage nti asigadde akyakola. Wuliriza, omuntu asobola okuba nga ekikyamusibye mu bwavu yengeri gy'alabamu ebintu etali ya mazima era nga tafumiitiriza nga mu mbeera bweti amaanyi ge gonna agamalira mu kusala ntoto ku bizibu ebitaliimu n'aleka ebituufu byeyantadeko essira. Ekyo kikuumira omuntu mu mbeera ey'obwavu era singa kino kikyuka olwo n'embeera butereevu eba egenda kukyuka. Waliwo omuntu ng'asobola okwesanga mu bwavu lwakuba nti eyo y'embeera mwe yazaalibwa mu kitundu nga kifumbekeddemu obwavu, obuwunya n'okuwunya. Abantu bonna abakiwangaaliramu baavu bazibu era nga n'embeera y'obwavu bagimanyiira yafuuka kitundu ku bo. Kati gwe bijje mu kitundu obiteeke mu famire yammwe. Waliwo abantu abaavu kubanga balowooza balina kuba baavu kubanga bazaalibwa mu famire enjavu. Kwe kugamba ng'omuntu tafunanga mukisa kugabana ku birowoozo bipya na kwekulaakulanya ebiyinza okumuyamba okukyusa endowooza ye oba ebiruubirirwa bye n'afuuka eyazaalibwa nga mwavu. Sigamba singa embeera eyeetoolodde abantu ekikula kino ekyuka n'emikisa gy'ebintu okubategerera nga giggulwawo. Singa okeera ku makya n'owakanya famire mwe wazaalibwa tulina okukeerako ku makya tuwakanye famire mwe twazaalibwa. Ng'abasinga bagamba tulina kuba baavu kubanga ne bajjajjaffe baali baavu, tulina kuba baavu kubanga ne bakitaffe baali baavu, tulina kuba baavu kubanga ne bukojja baavu, tulina kuba baavu kubanga ne bujjajja baavu, tulina kuba baavu kubanga ne butaata baavu, kubanga ne busenga baavu. Waliwo akaseera ng'olina okuwakanya. Togenda kuwakanya ng'otuddawo na kusaba kwokka, olina okusaba nga bw'okola n'ogamba nti nze wadde Mukama famire yange yonna erimu abaavu beereere naye nze njagala ku breakinga chain. Ogenda ku breakinga chain kubanga bingi by'otuuseeko nga mu famire mwe temuli yali abikoze, bingi by'okoze nga mu famire mwe temuli yali abikoze, wangi w'ogenze nga mu famire mwe temwali yali agenzeyo wa breakinga chain. Bw'obanga breakinga chain ey'ekyo kiwasooka okukola mu famire okyasobola okubreakinga chain ey'okubeera omugagga asoose mu famire, okyasobola okubreakinga chain ey'omuntu agenda okusooka okuzimba mu Kampala n'emiriraano, okyasobola okubreakinga chain mu famire yammwe ey'omuntu agenda okusooka okuvuga emmotoka, okyasobola okubreakinga chain ey'omuntu agenda okusooka okuzimba kalina mu famire yammwe. Bino bigenda kujjawo singa okkiriza nti nzize ku breakinga chain. Era abantu bangi mubalaba nga famire enjavu. Famire zisinga okweraguza ze famire enjavu. Famire zisinga okunaba obuyayaana n'olweza simanya n'ebbombo n'okusala emisale ate ze famire enjavu. Mugobe eddogo mu famire, mugobe ebyokweraguza mu famire, mugobe eddogo mu nkulaakulana. Tewali muntu ayingira ddogo n'asigala ng'agaggawadde. Tujja kufuna topiki nga ya ddogo. Abantu bangi abaako watuuse n'afuna ku busente ne batandika okumuwa amagezi. Abantu babi munnanga, abantu babi kakati olina okwetambulirako, abantu bajja kusiraanya amaaso g'abantu mabi. Ekibuuzo ekiriwo nti ezibagamba okwetambulirako okuume bwe wali ozifuna amala genda ku ddogo gye bakusindika. Baba kusindikayo mmeka ze bakuuma. Tokkirizanga muntu ali wansi ku amagezi ga kwekulaakulanya asooka atuuke waggulu. Kubanga yinza okubanga amagezi gakuwa naye gayina ate nga gamukuumidde wansi. Munnanga abantu babi wandibadde ogendako ne weetambulira, munnange kati genda ku kyeyo wandisoose ne bagenda bakusala emisale. Ye yali agenda London lwe bagimusala. Abigamba talinnyangako na Kampala, abigamba talinnyangako na Nairobi naye nga yamanyi omusawo omukugu akuumira abantu ku kyeyo. Ye bwe bagimusala n'agimalako bbanga ki. Mugobe eddogo mu byenfuna. Mugobe eddogo. Tujja kufuna topiki namba ng'eri ku ddogo. Abantu bangi obulamu bwabwe busaanyewo n'ako kabadde alina akayingizaamu eddogo ne limuwamba. Abantu bangi nga bagamba bannaddiini naye ng'eddiini yaabwe ejjudde obulogo. Nga kimu bibiri ayogera bandoga naye ng'atagamba mulokole. Mukama ajja bisaanyaawo, nkutula enjegere, mbreakinga chain, empewo njirabe ejja bandoga. Tewali akuloga. Abantu bangi nga mulokole, abantu bangi nga mukatuliki, abantu bangi nga musiraamu, abantu bangi nga mu Seventh Day, nga mu Kristaayo naye nga kimu bibiri ayogera ddogo.
kimu bibiri bandoga kimu bibiri abanwanyisa tebajja kunsobola nze neesiga Mukama yanwanira yesi yakulwanira naye ani abadde akulwanyisa temulowooza nti eddogo likola kwabo bokka abagenda mu nsaasi osobola okuba ng'ogenda mu kyaki naye nga gwe kennyini weeroga nga buli kaseera lwe wandibadde obaako n'ekyokola owulira wali wakuloga n'olyokodde wa pasita n'olyokedde wa father n'olyokodde wa sheeke n'olyokodde wa reverend obudde obumala oli eri Katonda gy'ali naye tumanyi okuyiikiriza Katonda ne tumukozesa emirimu egitaliiwo gwe kennyini n'obeera nga buli kaseera owulira bakuloga gwe kennyini n'owulira nga buli kaseera wali wakulwanyisa mwe kennyini mutuuka akaseera nga tewali akuloga naye nga weeroga tujja kufuna topic nnamba eyo tujja kufuna topic nnamba osobola okubeera mu bwavu obw'ekiseera nga kino kiva ku buzaale bwo okugeza ng'ozaaliddwa mu maka nga bakadde bo baavulunkupe kati mu mbeera bweti ebbanga lyonna ly'owangaala ne kitaawo ali mu mbeera ng'eyo ebyetaago obikonga lusu kubanga kitaawe yandibadde abikutuusaako naye yeeryankuta awo oba oli mwavu olwa kitaawo bw'aba mwavu tasobola kuwa bye weetaaga bwe kityo mu kkowa eryo naawe n'ofuuka omwavu singa omala n'ofuuka omuntu omukulu n'ova mu maka g'abakadde bo kati by'osalawo nga omuntu bisobola okukyusa oba okuyamba okukyusa embeera yo oba okusigala kyekimu nga gy'ovudde oba gy'ova oba okkeera ku makinaga nti wadde nazaalibwa mu bwavu sigenda kubeera nga kitange omuntu asobola okubeera mu bwavu obw'ekiseera nga buva ku nsibuko ye n'emirandiro egiyinza okuba nga gyaziddwa dda omuntu asobola okubeera mu bwavu obw'ekiseera nga buva ku nsibuko ye n'emirandiro egiyinza okuba nga gyazindwa dda obwavu ng'embeera mwawangaalira temuwa kyanya kusobola kukyusa bulamu bwe nga kino kyokka kimumala okubeera mu mbeera ey'obwavu okubeera omutuuze mu ggwanga nga lyavu nakyo kirina engeri gye kisobola naawe okuyisa omwavu n'obeera mu abo abaavu naddala mu mbeera ng'eno nga waliwo obutabanguko obwekuusa ku by'obufuzi munda mu ggwanga ne kiteekawo embeera ng'abantu tebasobola kukola kugaggawala obwavu ne bubayinga oba ne bubazinya oluguje mu kiseera ekyo awo ojja kufuuka mwavu si lwakuba gwayagadde si lwakuba toyagala kukola naye embeera mu ggwanga mwoli ekuleetera okubeera omwavu ekirala okugeza mu mbeera nga obutali butebenkevu munda mu ggwanga nakyo kisobola okuba nga kikumira abatuuze mu mbeera ey'obwavu okumala ebbanga kyetaagisa magezi mazaale okusobola okukimanya nti obutebenkevu nsonga nkulu nnyo mu kitundu oba eggwanga ng'abantu abawangaaliramu bwe babeera nga bagenda kugaggawala ensonga endala gy'olina okutunuulira singa obunafu mu byenfuna by'eggwanga oba ekitundu ng'obubonero bwonna obwetooloolera ku byenfuna tebusobola kweyimirira muntu mu lutalo olw'okulwanyisa obwavu kaakati mu mbeera eno tobeera mwavu lwa kweyagalira nedda wabula lwakuba nti ne bw'oba oyagala nnyo embeera ekwetoolodde tekuwa kyanya kusobola kulwana bwezingirire kukyusa mbeerayo newankubadde nga wandyagadde ogaggawale newankubadde nga wandyagadde okukyusa embeera newankubadde nga wandyagadde okufuuka omugagga naye embeera ekwetoolodde tekusobozesa kufuuka ekyo kyoyayaanira okubeera ogenda kuba obalirwamu abo oba oli awo abaavu kya butonde okwenyumiriza mu bitundu gye bazaalibwa kya butonde abantu okwenyumiriza mu bitundu gye bazaalibwa kyangu nnyo okubeera ng'oli mugagga bifeekera mu ggwanga erikyakula so nga bwe kakutanda n'ogenda ebusukkansalo mu ggwanga eryakula edda ate weesanga nga ssente ezibadde zirabikanga ennyingi ewammwe ate gy'olaze tezisobola wadde okubeezaawo omuntu asobola okuba nga mugagga nnyo ewaffe ebusubi kyamaganda era nga bw'ayogera wonna mu lwengo bagamba nti oyo mugagga wa kuno naye obugagga bwe buyinza okuba nga tebufuga masaka
era bwe bunaamala okuba nga bufuga e Masaka buyinza okuba nga tebufuga Uganda. Bw'oneezuula nti obugagga bwera bufuga e Uganda, fuluma ogendeko e Kenya. Bw'onaafuga ne Kenya, awo tujja kukkiriza nti oli mugagga. Omuntu okuyitibwa omugagga oba omwavu kiyinza okusinziira ku ggwanga kiri ayitibwamu omugagga, era ne ssente mmeka ezimuyisa omugagga. Kyekintu kyenzize mbagamba nti buli muntu asobola okuba omugagga era buli muntu asobola okuba omwavu okusinziira waali. Oli mugagga mu b'osinga, kyokka ate bw'osanga abakusinga oba ofuuse omwavu. Munsonyiwako, osobola okubeera omwavu mu kitundu ekimu, kyokka nga bw'otandulula ku bigere n'ogenda mu kitundu ekirala ogenda kulabibwa ng'omugagga byomere. Ekijjayo obulungi amakulu ku bye nasoose okubuulira nti obwavu busobola okubeera obw'ekiseera. Bw'oba osuubira ng'okozesa ssente eziri ku mutendera gw'ensi yonna, kitegeeza bw'oba osuubula ng'okozesa ssente eziri ku mutendera gw'ensi yonna, kitegeeza wenkanankana ne banno abaava mu mawanga amalala, kubanga omuntu ayitibwa omugagga nga ssente ze zibalirwa mu ddoola eya Amerika. Kitegeeza ne bw'agenda mu kitundu kye ekyensi asigala ayitibwa mugagga. Y'ensonga lwaki babeera nga babala babiliyoniya, tebabala babiliyoniya ba Uganda shillings, tebabala babiliyoniya ba Kenya shillings, tebabala babiliyoniya ba South Sudan pounds. Okubalirwa mu babiliyoniya b'ensi yonna olina okuba ng'olina biliyoni ya dola. Ne bw'oba ng'olina biliyoni 10 eza Uganda, tobalirwa mu babiliyoniya, olina okuba ng'oweza biliyoni eya dola. Olwo n'oyingira oluse olw'aba biliyoniya. Ekibuuzo ekiriwo mu ggwanga muwangaalira babiliyoniya bameka? Ng'alina biliyoni ya dola, nga ssente za America, dola ya America, waliwo ne dola ya Australia, naye twogera ku dola ya America, nga ssente ze aweza dola akawumbi kalamba aka dola ya America. Kyangu nnyo omuntu okuseeseetuka n'ava mu kubeera omwavu n'afuuka omugagga, naye singa kino alimu okukituukako olw'embeera ezimwetoolodde n'abeera nga abuyyaanira mu bwavu, olwo aba ayolekedde okuyitibwa eyalemererwa. Kyangu nnyo okulwana ne wejja mu lubu lwa bano abaavu, n'olwana n'okuba akaggi, no breaking a chain, n'otuuka somewhere. Kyokka singa omala omwaka n'okwata ogwokubiri, n'okwata ogwokusatu, n'okwata ogwokuna, n'okwata ogwokutaano, n'okwata ogwomukaaga ng'obuyyaanira mu mbeera eyo ey'obwavu, kitegeeza nti ogenda kuba mu kuyitibwa omwavu, bagaye nti oyo yalemererwa. Omulungi atulaba, omulungi atulaba, munzikirize olwaleero tuwunzikire wano. Tujja kuddingana ku Sande ejja nga tutunuulira okulemererwa oba obwavu, okulemererwa n'obwavu. Era essuula ey'omwenda ejja tutambuza okutuuka ku ssuula ey'ekkumi egamba nti olugendo olw'okuwangula mu bulamu. Bwe tunaabanga Mukama atusobozesezza, zino essuula tujja zisoma 2, lwakuba eno ey'olugendo mpanvu, nandyagadde yo ngibawe yokka. Era essuula ey'ekkumi ejja tutwalira akabanga. Eyo program mujja girinda ejja kuba mpanvuko, naye ng'ate nnyuvu nnyo kubanga eriko ebyokuyiga bingi. Egamba nti olugendo lw'okuwangula mu bulamu. Naye ku Sande ejja tujja tunuulira essuula ey'omwenda egamba nti okulemererwa n'obwavu. Omulungi atulaba, munzikirize mbasiibulire wano. Abaakajja tujja kuddingana. Program gyeri osobola okuddayo n'ogiraba we twatandikidde. Nzikiriza ng'oba oliawo tugenza okumaliriza nga bingi by'ofunyemu ebyokuyiga, era otegedde bingi bye weetaaga okwefumiitirizaako. Olunaku olw'enkya ku Monday oba ku bbalaza tugenda kutunuulira eddogo mu bulamu bwaffe. Topic eyo abantu bangi nga tebannalogwa bennyini beeroga, abantu bangi nga tebannasiraanyizibwa bennyini beesiraanya. Eddogo litandikira ku ggwe okwerangirirako eddogo. Olunaku lwokera ku makya ne weerangirirako nti bakuloga, ogenda tandika okulaba nga buli kintu ky'okola olinga omuloge. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, mbaagaliza ekiro ekirungi.